Mu kaweefube okukendeeza okwetuuma kw'emisango mu kkooti okuyita mu nkola ey'abantu okuteeseganya, ekitongole ekiramuzi nga kiyita mu ttendekero lya Judicial Training Institute awamu ne Ministry ey'amateeka n'ensonga za ssemateeka kitegese olukungaana olw'omulundi ogwokuna olwetabiddwamu amawanga ga Africa ag'enjawulo agakozesa enkola eno ey'abantu ababeera battunka mu kkooti okuteeseganya. Bw'abadde aggulawo olukungaana luno ku Mestil Hotel Nsambya, Ssaabalamuzi wa Uganda Dr. Flavian Zeija alaze obulungi obw'enkola eno ey'abantu okuteeseganya okulaba nga batuuka ku nzikiriziganya era n'agamba nti ng'ekitongole ekiramuzi bali mu kukola ekisoboka okulaba nga bannyikiza okubangula abalamuzi ku yo. We are trying to do a lot of training so that every person is on the same page. You see, if you want to promote something, you must first of all sensitize the public to understand it, and that's what we are doing. We have trained so many people. We have trained, by the way, judges also need to be trained, because these judges were trained under a system of adversarial kind of arrangement. Ono alaze ng'emisango naddala egyekuusa ku nsonga z'amaka n'egy'ebitundu bwe gyetaagisa ennyo enkola eno ey'abantu okukkaanya ne batabagana ne basala n'obudde obw'okwewuuba mu kkooti. However, in some divisions like family division, we have made it mandatory that every case must go through mediation. I think the division took that decision under their leadership, and it has yielded results. Recently, we gave them an award for the best performing division. Zeija era alaze obwetaavu obw'okussaawo ebifo ebyenjawulo abantu mwebasobola okuyita okuteeseganya. I set up a law firm, but specifically to do mediation, and that is common in UK. As I told you, for example, in UK, for family matters, if you are coming, for example, for divorce, the rest of the things like property, like children, custody and all that, maintenance, alimony, all those are done before mediators. So you can choose the private mediator. Ono era alaze obukulu obw'emisango egimu mu bitundu naddala eby'eggulu okuweebwa abakulembeze omuli abakulu b'ebika n'abakulira enzikiriza nti kino kiyamba nnyo abantu okutabagana mu bwangu nga basowaganye. For example, if it's a family matter, it can be solved by a religious leader, it can be solved by elders, it can be, before you come to court. Like in Sierra Leone, I think what they do, before you come to court, you come with evidence that I tried to do ADR and failed. So that's why we are here. Minisita w'amateeka ne ssemateeka Norbert Mao naye akkaatirizza emigaso egiri mu nkola ey'abantu okukkanya wabweru wa kkooti omuli n'ekyokuba nti ababeera baswaganye eri okwerondera omutabaganya. Gwe kennyini atutte omusango mu kkooti tosobola kusalawo nti njagala mulamuzi gundi, naye mu nkola ya ADR mwe mukkaanya ne musalawo nti ono gundi yasobola okututuuza tumukiririzaamu era tusobola nti okutuula naye ne tukaanya ne tumalawo enkaayana. Mao bw'ati asabye abali mu kisaawe eky'amateeka okwaniriza n'emikono ebiri enkola eno. Balooya balina okumanya nti ne mu kino ekya ADR mulimu ssente, kubanga ojja kukola emirimu mingi nga keesi ezo zimaliriza mu budde, naye oyinza okukulwawo myaka 20 oli ku musango gumu togumaliriza. Olukungaana luno nga lwakumala ennaku 5 lwetabiddwako abantu ab'enjawulo abasoba mu 100 omuli abalamuzi, bannamateeka, abatabaganya, abalamuzi abaawummula nga mu balamuzi mulimu abaavudde mawanga ga ssemazinga wa Africa ag'enjawulo. Anet Nakayibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.